Muino okutandikira ku Bible za mweze mulabezo muri Bible y'abanabbi era Bible ejudde bunabbi bwerere Bible gwoyagala ogisako yenna emukuba wetera bulu n'omuyekera asobola okuva mu nsiko najja n'akusako Bible n'akubira mu Bible Katonda yajja n'ayatukira ndi mu kisenge kyange nambuuza Robert Ntwangi n'angamba nti olowooza obulamu buli omu mu kitabo ky'osoma ekyo nambuuza ekibuuzo n'agamba olowooza obulamu buli omu kyobula abasinga asobola okwesiba ku Bible n'agamba Bible yange nze tenvaako nze nezizika Bible yange aboluganda yaga bategeeza nze siri mulabe wa Bible era nze nzikiriza mu Bible naye Bible simwe muri obulamu Stani ono naye kenyini aba ayagala akube ku mutwe ekyokulabako tunuli ya Rubaga njagala wali ogenze Rubaga mu ddwaliro ngunda singiranga mu sente n'ogenda Rubaga sente ndezikulemera kusasula era osibira luzira bwe mubanga ddala muweereza Katonda lwaki amasomero ago ge mwazimba nga essomero teryazimbibwa jjajjaawo teryasimbibwa maamawo si lya famire yewammwe lwaki abaana bankusere mubabinika sente nnyingi nze nali nfukamidde juzi ndi ku maviivi Mukama n'aŋŋamba nti ebikanisa mbigo bya bannabbi b'obulimba waliwo oyo asobola okutuma nga ayagala kukusuula baziyite ennyanga za Walumbe kusula mu ne Sitani akola Sitani kambabuulire Sitani okuva edda akola ate mulokole gwe tobeereeyo n'ogamba nti nze nalokwa nina amafuta Sitani tansobola akusobolera ddala olaba yakema Yesu ng'akwana nze nina omuvubuka wange Sitani gwasudde mu kkomera yamusuulamu mu Desemba kati anaatera kumalamu omwezi omanye kyamutwaza luzira yagenda n'asanga ye musajja ali myaka nga 35 naye yagenda mu kivulu n'asanga omuvubuka nga ina muwala we batudde abaali basusa enseenene namugamba nti muvubuka njagala kukola kinna mukadde njagala kukola kinna bye sigenda kuyisa ku mpewo omukadde namugamba mwana wange lwaki ompemula ddaba nina wandibadde otwala omwana nagamba gwe mukadde gwe njagala ojagala okwokya okwakakana nga balwanye kati ali luzira yakamalayo omwezi gumu n'ekitundu yasooka kweyita Katonda Manyi chinga Katonda agenda lambulako ku ttaka lye lyeruzira. Andira bayo bwe yaje yasookera nanga amazize kujja ko President Museveni. Nze Bible yeyo obunabbi obujuddemu. Temuli bunabbi bwa kutandika ma business bw'okutandika companies oba bwakola kugula zimmotokazi. Kubanga ebyo byo Katonda bw'omala okubeera mwana we ebyo kimukakatako bikuwa. Ogenda kutuukira bakusomera bagambe gwe wayina sente nyingi ku account genda mugeyena tewako sente gali matofali ga kuzimba nyumba yange tewazimba sibagambye kuzimba kino empuku ya kakande yezimbidwa enyumba yenzo omwavu yoli atayina kyalya yoli atayina kyakora mubayambe atayina kapito gwe ina bilioni 10 mweka kakade kamkaja mumara Export TV to the world. Nkwaniriza mukwano gwange we balo kubanga olaba Expo Cambridge batekamu akasente somero ddungi nnyo batwalira omwana asome omwana ng'alina empisa ng'alina obukugu obw'enjawulo obusoka ku ssomero kuba ebivuga omwana agenda avaayo nga bwakwata ku nnanga ajogeza buli kigambo ky'owulira gita ebintu byonna ebyekuusa mu kuba ebivuga byonna ebyo so batwalira omwana ayiga owuga okusamba akapiira n'ebintu ebirala bingi n'okuyimba so essomero lino ddungi nnyo daycare boarding kindergarten byonna ebyekuusa ku primary level n'okukka wansi twabikukwasa Cambridge omwana osobola n'obba muwe emyaka 5 consecutive nga bamulina ne bamukuumira bulungi n'asoma bulungi bw'omutuusa ku ssomero fees zokka z'owaayo nabbi wa Mukama Yesu omulungi yeebazibwe. Amina ssebo. Mwebale kuweereza. Amina ssebo. Uganda etambula etya? Uganda etambula kubanga omwaka guno 2025 gwokya kubanga gwatandikamu n'ebikanga by'okukaaba amaziga. So ensonga lwaki mbagamba nti nebyembadde temunalaba bijja mutandise tukanga kange ebintu byamwe nedda tubagamba mwetegeke lwaki kubanga omwoyo wa Katonda abeera mujjukiza omwana yagamba abo buli kaseera Katonda ewuwe bagenda balabayo bibi tebatulabirayo ko ebirungi tubiina naye akola obulungi tebamulabula okubakola ekyakyusaamu oli bw'aba akoze obulungi bamuwa buyitiki kiteza tukola bibi berere ffe nga na Uganda akola ebibi
bwe bawabula kuba mutulagulako bibi byennyini byokka byokka. Ebibi n'ebirungi ebirungi tetujja bigamba ke ebirungi bwe biba bijja kitegeeza nti ekibi bwe kiba kijja kutwala ekirungi. Yensonga lwaki ebirungi tetusobola kubyogerako nnyo. Tulabula nti mwegendereze ekijja ekibi kubanga ekibi kyo kiba kijja kujjawo ekirungi. Kiba kijja kujjawo ekirungi. Yensonga lwaki twogera ku bibi kiba kize kujjawo. Kati twagala tukubuulire gwe weteeketeeke gwali mu butuukirivu weteeketeeke. Luli twagala kwogera tugamba nti Katonda bw'aba akuwadde obubaka obuwootya komaawo wennyini nga tetunnatuukawo ngenda kujjukiza gwena alina omukolo olina embaga graduation ng'oyagala coverage y'ebifaananyi videos ennungi kuba expo baleete ebyuma ebirungi bakwatire omukolo gwo bagukuwe nga mulungi nnyo simanyi fulu HD byonna nga bya mulembe so kuba kati enamba y'essimu osobola okuba ng'obifuna musumba kye tugenda okwogerako olwaleero Katonda bw'aba akuwadde obubaka obudelivalinga otya ekintu kino kijjudde mu biseera nga mubaka munno eyaleetanga obubaka obutwanyumiranga ennyo sawa za kakati ali mu mbuzi ekogga musajja Katonda amanyikiddwa nga His Grace Muzaale Sebandeke Nalukalala omwana wa Yesu yasibibwa era twogere ali ku poliisi Entebbe awere ennemba n'emisango egya Kalebule okulebula gavumenti n'omukulembeze nti omu kubakulira abasamize. Katonda bw'akuwa obubaka obwo nga ggwe obudelivalinga otya nga toyongeddeemu nga tojjeemu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo omwana Soda Mukama akumpisa okubuuza ekibuuzo ekyo. Katonda bw'akuwa obubaka ye nga tandakuwa obubaka osooka kutegeera Katonda awa atya obubaka oyawula otya nti buno obubaka bwa Katonda oba obubaka buno omubi yabukuwadde. Ekisooka nasooka bagamba nti mulina okuyiga kubanga mulina okutandikira ku Bayibuli zammwe zeemulaba ezo. Bayibuli ey'abannabbi era Bayibuli ejjudde bunabbi bwereere. Era Bayibuli obunabbi bwejjudde obunabbi obujjudde mu Bayibuli bwakutereeza nsi bwakulabula bantu badde eri Katonda bwe bujjuddemu bwokka. Nze Bayibuli eyo obunabbi obujjuddemu temuli bunabbi bwa kutandika ma business okutandika companies oba bwakola kugula zimmotokazi kubanga ebyo byo Katonda bw'omala okubeera mwana we ebyo kimukakatako bikuwa kubanga omuzadde bw'azaala omwana we ne bw'aba tasabye maama mmere omuzadde kimukakatako kuwa omwana we mmere bwe kiri. Kati tulina okuyiga nti obubaka obuwootya Katonda ng'akuwadde obubaka. Ye Katonda bw'aba akuwadde obubaka omuntu obumuwootya ate obubaka bwa mirundi waliwo obubaka obw'emirundi ebiri. Waliwo Katonda asobola okujja kati nga nze kankwe kyakulabira kubanga abali embu abangi muwa obubaka bannabbi mulyeyo abatume ekyokulabeko nga nze nali nfukamidde juzi ndi ku Mavivi Mukama n'aŋŋamba nti ebikanisa mbigo bya bannabbi b'obulimba. Akati obubaka obwo otegeera nti buvudde eri Katonda. Waliwo n'obubaka obulala ne bujja Katonda n'aggamba nti genda ogamba omwana Soda mubbi mutemu awo genda omugambe n'omugamba n'omubuuza nti gwani aŋŋamba. Waliwo sometimes omuntu oyo okutuma tayogedde mannya ge. Nze nakuwa ekyange bwe yali antuma wa Museveni yaŋŋamba nti nze nkutumye mugambe nti gundi nze nkutumye. Waliwo oyo asobola okutuma nga ayagala kusuula baziyite ennyanga za Walumbe oba kusuula muntu ne sitaani akola. Sitaani kambabuulire sitaani okuva edda akola ate mulokole gwe tobeera eyo n'ogamba nti nze nalokwa nina amafuta sitaani tansobola akusobolera ddala. Olaba yakema Yesu ng'akasibennakwana. Nze nina omuvubuka wange sitaani gwasudde mu kkomera yamusuulamu mu Desemba kati anaatera kumalamu omwezi. Ye yagenda najja n'alagula n'agamba nti nze Katonda. Nimugamba nti gwe Katonda wennyini. N'agamba nti nze Katonda yennyini. N'agamba nti buli kifo kyonna kye mulaba mu Kampala kyange. Kye yagamba kyange. Omutwe gwali mulamu. Simanyi ne bamuwa akameeza we yali akolera ne bajja ne bamugobawo ne muyita ne mugamba mukwano gwange wagamba Kampala yiyo nga babubye waawo. Kati saawa zino manye kyamutwaza luzira
umanye kyamutwaza Luzira yagenda nasanga ye muvubu ye musajja ali myaka nga 35 naye yagenda mu kivulu nasanga omuvubuka nga ina muwala we batudde abali basusa ensenene nambwa nti muvubuka njagala kukola kinna mukadde njagala kukola kinna byesigenda kuyisa ku mpewo omukadde nambwa mwana wange makyompe dabani n'omwandi badde otwala omwana nagamba gwe mukadde gwe njagala okuwokya ojagala okuwokya okukana nga balwanye kati ali Luzira yakamalayo omwezi gumu n'ekitundu yasooka kweyita Katonda Manye chinga Katonda agenda lambulako ku ttaka lye lye Luzira andira bayo bwe yaje yasookera nanga amazize kujja ko President Museveni ne mugamba ddala kati nze mbandi eyo ntudde Katonda tanvuga twantwala wa Museveni nanga nti yamugana kale osobola okujja oli mutuufu ne stand na kuwamba kati njagala gamba abantu ti oweereza otyo obubaka kubanga nga mugenzi muganda wa Fono Godoni nze namuwulira Bible yeno bagiwandiika teyekiriranya takiriranya era tatya yabe bantu betwagala ngabo bateri antami naye Bible yeno ogiraba bagiwandiika Bible goyagala ogisaako yenna emukuba wetera bulu n'omuyekera asobola okuva mu nsiko najja n'akusaako Bible n'akubira mu Bible ng'akozesa byawandiika ne Sitaani asobola okukozesa ekyawandiikibwa n'akuba ng'akubira mu Bible ojukira kile kyawandiikibwa Sitaani kye yakozesa Yesu bwe yali mu kisibo kyenda ku 80 Sitaani n'agamba Yesu n'agamba kyawandiikibwa nti omuntu tabeerawo yagamba nti bw'oba okuweyita mwana wa Katonda bw'oli mwana wa Katonda kwata omugaati ogufuule mayinja kwata amayinja ogufuule mugaati olye Yesu yakozesa kyawandiikibwa n'agamba kyawandiikibwa ky'omuntu tabeera mulamu olw'amere yokka naye abeera mulamu na kigambo kya Katonda naye bwe tugenda mu maaso bwe yatuuka mu maaso n'amulinyisa ku kitikiro waggulu n'amugamba buuka waggulu ogwe wansi kubanga kyawandiikibwa Sitaani yajja kyawandiikibwa kubanga kyawandiikibwa nti Katonda aliragiriza bamalayika be bali kuwanirira oleme kuba ekigere kyo wansi okumenyeka olaba kati Bible yendu bw'oba ogikutte manya nti eyo kya saidi bbiri eyo kya wange ate neyo kya wewu eyo kyanza agisoma ate neyo kya naawe agisomera kati muganda waffe Godoni ono Bible yagikozesa bubi naye lwakuba yali amuggyako interview ye yali talina experience ya Bible yali agibisa yagoberera bugoberezi kakali gwe n'ogenda osoma ekyawandiikibwa nti n'okusoma n'okiteekako Museveni nti ekyawandiikibwa kigambye nti Museveni gwe Sitaani Museveni gwe mutemu nedda saba omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera olira Katonda ebigambo nga bw'aba abikuwadde byenjagala ebigambo Katonda abikuwadde atya Katonda asobola kukutuma n'agamba genda ogambe omwana Soda omugambe nti Soda oli mutemu Soda oli muyaaye Soda oli musi twala obubaka obwo obugambe Soda toyongerako nkwegayiridde yogera obwo obubaka bwonna ebigambo byonna ebyongerako bibeere byakuyigiriza mutuukako nti bwe mba sobola mukutuukirira ngenda mu kamera ne mugamba Museveni gwakulira abasamize omutuukako otya tugenda kuwamba tuli ku mulembe gwa digito kati olowooza Godoni yamutuuseeko atya Museveni ekitegeeza Godoni delivered ne bw'onooleeta kamera mu nyumba mu kisenge ekyo kyennyini kya mukyala n'oleeta kamera osobola okusumulula obubaka n'obuweereza Museveni ne bumutuuka Museveni abeera eyawulira tolowooza tawulira kati ekyokulabirako muyinza kulowooza tubyogera nti tawulira olowooza awulidde atya najja n'akwata Godoni Godoni obubaka yabusumuludde bubi kubanga omulabe Sitaani ono naye kennyini aba ayagala akube ku mutwe lwaki ogamba yabusumuludde bubi bw'abanga Katonda bw'atu yabumuwadde tugambe obubaka bwa Katonda tojjaamu toyongera abamu ng'ali mu kyaki nga ndabbi nga yeeyita nabbi wa Katonda naye musomuko n'agamba bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda Mukama ampadde ekyawandiikibwa kiri mu Yeremiya 5 Mukama nampa ekyawandiikibwa kiri mu Isaaya 7 Mukama nampa ekyawandiikibwa kiri mu Bikolwa by'Abatume 5 ddala obeera nabbi wa Katonda Mukama ali mu ggulu ate obubaka bw'agenda kuwa buli mu kyawandiikibwa ambikkulidde ekyawandiikibwa obwo obubaka mu biseera ebyo obwo obubaka yayina gwe yabusindikira Katonda akola leero akola n'enkya akola ne luli so si kyawandiikibwa waliwo kye twabagamba ne tugamba nti omuntu bw'abanga ali mu Amerika akuwandiikira ebbaluwa naye omuntu oyo bw'amala kujja n'atuuka tekyetaagisa kusoma baluwa ze wabula baluwa zino osobola ozitegeka zibeere ng'ekijjukizo
kakati na Bayibuli eno Bayibuli kijjukizo tulage nti Katonda yakolanga atya ebintu. Katonda ono ye Katonda wani ani abamanyi Katonda batambulanga batya nabo. Kati Bayibuli byeriwo okutulaga yensonga luli nakugamba nze Katonda yejana yantukira ndi mu kisenge kyange nambuuza Robert Ntwangi nangamba nti olowooza obulamu buli omu mu kitabo ky'osoma ekyo. Nambuuza ekibuuzo nagamba olowooza obulamu buli omu kyobula abasinga asobola okwesiba ku Bayibuli nagamba Bayibuli yange nze tenvaako nze nezizika Bayibuli yange. Aboluganda yagamba bategeeza nze siri mulabe wa Bayibuli era nze nzikiriza mu Bayibuli naye Bayibuli si mwe muli obulamu. Mu Bayibuli tugenda mu kufuna experience. Mu Bayibuli tugenda kufuna mu experience tugamba bakadde bafu abasookawo baweerezanga batya. Yebwe baba bannabbi Katonda bwe yatumanga bannabbi bawanga batya obunabbi obubaka. Ye bakolanga bitya mirimo ki gye bakolanga. Bwe tumala okumanya ne tuyiga. Ate Bayibuli eno banja abagiina naye nga bwe basinga okwonoona. Bwe tumala okuyiga Bayibuli gikwate kwate enyiriryo ziyige ate ozitambuliremu ate ozikoleremu ate ozikoliremu okole ekyo Bayibuli kyekugamba. Kitegeeza nti Katonda yasse ekigambo kyo ne kikka. Ekigambo kya Katonda bwe kyali kyakka ku mutwe gwa Musa. Musa bwe kyagamba kukwa ku mutwe gwa Musa. Katonda n'amugamba akiteeke ku mayinja aleme kwirabira. Katonda n'akiwandiika ku mayinja ne kibeera kigambo. Naye kankati njagala kubuuza mwana Suuda. Katonda byakola saawa zino takola byawukanako kubiri. Bwe bizimbe byolaba byaliwo ku mulembe guli. Emulembe guli baavuganga ndogoyi kati tuvuga mmotoka. Ku mulembe guno tuyina tuwogera n'abali mu Amerika ng'oli wano Uganda. Ne ku mulembe guli wasookanga kuvuga mmotoka endogoyi ogendeyo. Kati bw'oba osomye Bayibuli lema kugyesibako olowooza nti obulamu buli mu Bayibuli. Bayibuli bw'oba ogisomye kola genda okole. Kifaanaganako ng'omujaasi. Omujaasi bwe bamala okumutegeka kumutendeka okukola emmundu tasigala akwate emmundu ye n'agenda okulwana olutalo. Mutegedde bulungi. Mulokole kola. Mulokole bakuyigiriza Bible study n'obeera omwo n'okonera omwo n'otuuka n'okuwayo obunabbi obwaki obw'obulimba. So bw'oba oweereza ekigambo kya Katonda kakasa nti olina mwoyo wa discernment. Abagenda kulumba ng'ogenda kufuna obunabbi obwo bajja kuba babiri. Emizimu gino Katonda obunabbi bw'aba abuwa ekigambo kyakiwa amayina amagezi. Nabagambye wali okusooka Bayibuli Yesu bwe yali ayigiriza abatume bwe yali abatuma yabagamba temuvanga wano ne mugenda kuweereza nga temunaba kuweereza mwoyo mutukuvu. Mulokole bw'obanga tonajjula mwoyo mutukuvu togenda kuweereza. Kyovula banze emyaka egisinga saasimbula kuweereza nga sinama kujjula mwoyo mutukuvu. Mala Katonda okujuza omwoyo mutukuvu ogenda oweereza. Ate togenda kuweereza bantu nti kabandabe. Togenda kuweereza bantu nti kabampe kino. Genda oweereze Katonda obubaka obweyo Katonda nga bwakuwadde. Katonda bw'aba akuwadde obubaka bwa muntu toyongerako. Lema kulaba omuntu nti kubanga ina China ina sente olyoka omulaguleko ebirungi nti kubanga oyagala kuwe sente kubanga oli mu mbeera mbi kubanga ffe abalokole abasinga amazima tuli bubi. Naye kubanga osanga kyaki ekuŋŋaanye n'osanga omanyi omwana Soda nagendako ewa Meta. Bwe nagenda ewa Meta nasanga abadugavu bangi eyo Lugazi wa Meta emsamba y'ebikati. Nasanga abadugavu bangi naye omuntu omweru mulimu ogwo. Naye emitwe gisigadde gyona emidugavu gijja ne givunamira muzungu givunamira omuyindi abawa ekyokulya. Naye ne bino byosanga mu kyaki n'osanga kyaki musumba ina buli kyabugaga kyonna akiyina. Naye abagobeddwa mu mayumba wali bwajja bamugobye mu nyumba abagobye mu nyumba ti genda oleeta ensigo bamutuma nsigo ye kumusabira. Oli tasobola kubanga ina sente zaina kwa akawote agamba akapuro wali igwegu nagamba buloga nti wali okagenda ononyo ploti eyo obwasatu bakwatano obwasatu kwana twagala lero kati abantu nga 20 tubagulira ploti bwe tugenda tubazimbire. So bawaayo obunabbi bwa kuchamuukiriza abantu nabagamba nti church erimu ekigambo kya Mukama Katonda kituufu tibachamuukirira. Church erimu ekigambo kya Mukama ekituufu tebachamuukirira. Ogenda kulinnya ennyonyi I take it.
ogenda kufumbirwa omugagga amen nedda ekigambo kya Mukama Bayibuli egamba kiba kitala kisala erwini ekigambo kya Mukama bwe kijja kuteeka omuntu ku mutindo Katonda n'agamba nti kyakimu olwaliro mulimu abantu abakoze bubi njagala mwenenye mutule wansi mwenenye gaba maziga ogenda okulaba abantu bagweri nga bakankana bagweri ogenda kola maziga gabayitamu kibeera kunzi bwe ntuuka mu kyaki ng'ewaayo obunabbi obubaka ng'obwo amaziga gampitamu nenfuluma n'engenda obubi abawaayo obubaka bw'okucamuukiriza abantu mugenda kulinnya ennyonyi mugenda kuwa ebizimbe this is yoya to receive a miracle banga abantu bano balina emmere gye kuddayo nga bwe wazze kirina kibagambako nti omuntu ajja mu kyaki omwana ajja mu kyaki nga mwana muto yakazaalibwa wa wiki emu ayagala kuweebwa mata oli naamuwa biberenge kati musumba oba otegeera lwaki owa abaana b'abandi ebiberenge bigenda batuula mu byenda bibakozimbye bakone ne bwona baliisoota tebajja kukula kubanga wabawa ebiberenge mu kusooka abasumba kino kye kiseera twagala kuyiga bw'obanga oli musumba nabbi wa Katonda mutuufu twagala oyawula abakulu n'abapya dema kubaweera wamu emmere waliwo emmere ey'abakulu n'emmere ey'abapya kati abantu mubawadde amata oli najja n'ava mu ssabo ng'awunya essabo ngafuna emizimu gikyamuliko n'omugamba nti agenda gaggawala kati agenda gaggawala biki nga neeri abadde anoonya bugagga mu ssabo agenda gaggawala biki omuntu tuyina kusooka ne tumuteekateeka bavaako mukola bye mwagala tuyina kusooka kumuteekateeka ne tumuteekateeka ku musingi gwa Katonda tumuteekateeka ku musingi gwa Katonda bw'abeera nnabbi ne tumanya nti ebirabo bya Katonda bwe tuba musumba osumba kyaki bw'eba kyakiyo ntuufu ebirabo byonna bwebiri mu kyakiyo bw'ebanga tebiriimu kitegeeza nti oli serefiisi buli kanisa birina okubeeramu byonna buli kanisa yonna ebirabo ebyo birina kubeeramu kyovula Mukama Katonda ngambye nti ngobye ebikanisa by'obunnabbi mu maaso gange bwebanga gwe mulokole ali eyo nga kyakyogera ebirabo ebyo tebiriimu genda osome Bayibuli mu Bakolinso sigenda kusomera Bayibuli kubanga abalokole abasinga basoma Bayibuli sijja kusoma Bayibuli bw'osanga tebiriimu kyaki eyo gifulume mugenda onoonye kyaki entuufu kubanga ekirabe ky'obunnabbi kiteekwa kubeera mu kyaki ekirabo eky'obutume kiteekwa kubeera mu kyaki naye nga kikola kampani ezoona ziteekwa kubeera mu kyaki sikunabba okusinziira ku musumba kyayagala sikusinziira ku musumba kyayagala n'obwo obunabbi kubanga omusumba naye ayinza kujja nga yebase kawala ate najja kituuti n'atandika kubaweereza waliwo kyenalaba na kino kyenalaba waliwo kye bayita worship team worship team si yesookawo ne mujja ne mutandika kusinza waliwo okimanyi waliwo bwe musinza ne mulya nga muli mu mafuta bemma mwakatuuka mu mafuta wakati ogenda okulya ojaze nakukoma ku musumba azze omukulu azze mulekeraawo gwazze musumba gwe Katonda osinga Katonda abantu ne babasalako bona mubadde mukulukuta musumba azze omunene kitegeeza muweereza ono ye Katonda leka abantu bakulukute mwoyo ayogere leka abantu bakulukute omwoyo ayogere tubeere mu kyaki bakikola abasinga amakanisa bakikola abasinga amakanisa muba muli awo mbaye byange musumba atuuse ate bagera wakati nga mwoyo mutukuvu atandise okukka oli mwoyo mutukuvu eyakka nga bali mu kisenge kya waggulu ng'atandise okukka bano abalokole baffe balina bingi bye basuba tebalya mmere entuufu omuntu najja mu kyaki n'avaamu nga mukalu kambabuulira omusumba omutuufu bw'aba abuulira muwulira amasannyalaze gababuutikidde oyo ye mwoyo mutukuvu amasannyalaze nabagamba ngeri gye gajjamu gabeera amasannyalaze g'obulamu kubanga nze nabagambako wali nti omwoyo mutukuvu lina lina kye njagala bagamba kati kanki bagambe nti ebikola omuntu omulamu omuntu omulamu wakati omwana wakati akolebwa body spirit and soul kati soul yeno mu muntu soul kye bayita soul oba mu Luganda bagiyita emmeeme kati nagino kye mbadde mbagamba nti emmeeme ze bagenda ne bajjayo emmeeme emaze emyaka 5 bagijjayo ne bagikolamu ejjiini kubanga emmeeme eyo yasubulwa kabaka bwa Katonda negende magombe mpulira kubanga kino kyenjogera abasamize bakimanyi muwulire abasamize bakimanyi n'abasumba abamu abagenda basamize bakimanyi kyovula abamu gwo baleeta wano ne beewaana bagamba basumba baabwe bajje ewange era mugenda basumba baabwe bajje ewange akati olowooza lwaki babyogera ebyo
babyogera okusikiriza endiga nazo zigende babyogera kusikiriza abalokola abakyayimiridde nabo bagende kyensonga bakyayogera nti nabasumba bamwe bajja twagamba nti emmeeme mu muntu Katonda omuntu yenna nga bwali Katonda tamwagalako mukono Katonda tamwagalako kugulu na liiso amwagala mu mmeeme emmeeme Bayibuli egamba nti emmeeme egabagaba yenegejjanga kati buli muntu yenna ali ku nsi kuno ine emmeeme kisinziira emmeeme yo wagiwaani emmeeme yo bw'oba wagiwa sitaani ejja kugenda eweereze sitaani emmeeme yo bw'oba wagiwa Katonda togenda kukomawo ku nsi kuno kuloga kubanga bwe wali ku nsi tewali mulogo bwe wali ku nsi tewali mubbi togenda kukoma wano todda kusumbwa abantu kati twagala mu kyaki twagala wabeerewo enjawulo ng'ebyabeeranga mu kanisa eyasookawo musumba ng'ayina yakeedi emizigo egimuleetera ssente naye banne boona bafa enjala kubanga ffe tuli yeekalu yaani ya Katonda wano mu nsi kyetukolerera tuzimba yeekalu yaani ya Katonda ate yeekaalu teisi yeekaalu nga kakande gyazimba kubanga kakande kati bamukungiriza kati obwanga bwolekeza bujingu kakande bamukungiriza omusajja temulaba omusajja era agenda kutwalirawo bangi era yazimba tekijjawo nti yazimba kanisa azimbye yeekaalu naye tazimbye yeekaalu ya Katonda azimbye yeekaalu ya sitaani Tozo liita sabo. Liisa sabo. Kubanga bangi bagenda kutwalira abona bagenda. Musajja kakande simu byagenze nga beyongera kuleeta sente. Naye yeekaalu ya Katonda ngeri yegayege. Kyetugamba kyeki. Kyaki musumba abantu bwe basinza. Baleke basinza omwoyo mutukuvu akayo. Lwaki gwe musumba bwoyo? Muzi bya nga tulina obulire kigambo. Lwaki musumba ekaya ayogera omwoyo mutukuvu tayogera? Ati yakomubwako Katonda lwaki tayogera? Bayibuli gatukomako ya kanisa uliriza kuluka yagamba gwe mwana sodo. Gwoli muntu ebikola omuntu babiki. Amaaso, emikono, amaguru, enviiri, omutwe. Era buli kimu kirina omulimu gwakyo. Omulimu gw'amaaso, amatu tegusobola kukola mulimu gw'amaaso. N'ebigere tebisobola kukola mulimu gwa mikono. Kyobala Yesu yabyawula n'agaba ebirabo ebyo byonna. Ekirabo ekyokwolesibwa, ekirabo eky'obunabbi, ekirabo eky'obutumi. N'ekyaki y'ennaku zino tebiriimu. Mulimu business wabula ebyawandikibwa byonna babikonda Katonda n'ekyawandikibwa kye baleka mu ekikulu nnyo kyekyawandikibwa kyekimu ekyekumi ekyawandikibwa kyekimu ekyekumi awo omuntu afiirawo akubuulira paka kunnyonnyola twagala mulembe guno ffe kyetwagala mmwe abasumba abali eyo abeetegese kuweereza Katonda nammwe abali abaali baawaba mukyuse bwe mba muzze ku kituuti mbuleka abantu basinze pasita si gwe muweereza wokka mubali abali mu worship team mulimu abaweereza n'okusinga gwe pastor lwakuba gwe oyimiridde Bayibuli yagamba nti omukulu yakoze eki yayimiridde omuto yatudde naye mulimu ne bakulu bano abayimiridde kubanga mu mwoyo bwe tuba mu mwoyo tubeera parts ezuziba bakomyako ne baga omukulu azze n'akazinda lwamwakanjawulo ne bateekawo okwejjaako nedda teweegulumiza bw'oneegulumiza ojja kuweereza kyakiyo nga nkalu nga mulimu dola n'emmotoka ez'ebbeeyi n'ebizimbe nga bye biri mu sawa ennaku zino bubyogera naye nga mwoyo Katonda yasenguka mu dda ky'ova olaba abatuuli waggulu batuvuga nga bwe baagala kubanga omwoyo mutukuvu taliiwo abali mu kooti batuvuga nga bwe baagala abali mu parliament batuvuga bo nga bwe baagala buli omu nga bw'ayagala akuvuga nga bw'ayagala kubanga mmwe abatudde Rubaga temwina bye mukola kati ne tubabuuza nti gwali Rubaga kubanga ali Rubaga wano church Katoliki yesinga obugaga mu Uganda wano bayina abasomera gatamanyirwa na muwendo nze omwana wange asomera mukono mu ssomero ly'Abakatoliki era abasajja abo baseera amasomero gaabo batuma requirements enyingi bwe mubanga ddala muweereza Katonda lwaki amasomero ago ge mwazimba nga essomero teryazimbibwa jjajjaawo teryasimbibwa maamawo si lya famire yewammwe lwaki abaana abankusere mubabinika sente nyingi bwemba ddala nga musomesa bya Katonda essomero lya Yesu bwe liba ssomero lya Yesu ddala mazima kubanga mwe musinga obugagga wano kubanga mwe mwali badde mujani mugamba mwe mwali badde ne musinga ne Museveni kubanga sente ezo ze mukozesa okuzimba ekyokulabirako tunulya Rubaga njagala wali ogenze Rubaga mu ddwaliro munda singiranga muko sente n'ogenda Rubaga sente nezikulemera kusasula era osibira Luzira osibira Luzira n'ogenda Nsambya sente nezikulemera kusasula
osubira luzira kubanga ge malwaliro agaliwo ensangizo ge malwaliro agaliwo Rubaga Nsambya ge malwaliro agaliwo kulaba Segirinya nze mbadde ngamba mugamba nti amalwaliro ga Katonda kati ye eyo mwinayo Katonda oba mwinayo mizimu nagende Nsambya nga mulimu ekibumbe kya Bikira Maria kiri ku fulo nga kibise fulo 2 y'ogubumbo ogwo gwe mwasimbo fulo 2 Bikira Maria kino sikyogera nga nvumirira ogubumbo ogwo gwe mwazimba ne muteekayo dala mube mukozese common sense buli mwani mama Bikira Maria dala basajjamwe aberubaga njaga think twice bwemba kugamba mutegeera bulungi mugende ku Google musokale bwemba temumanyi mugende mugogolingi mugambe ekyo ogubumbo ogwo ani yazanya filimu ekyo mwajja ne mutali kubuli abantu tiye Yesu yani mulyoke muddemu abagezi mukitegeere tiyaja ogwo ogubumbe gwe mwateeka Rubaga nasanga gwa Bikira Maria agabumbe gwe mwateeka mukereziya zammwe tegayina maaso tegayina mimwa kale gayina emimwa tegalaba gayina amaaso tegalaba bana basajja musobe nyeno mugasize ekibumbe basajja mwe lwaki mulekerera Katonda ne musiize ebibumbe lwaki musiize ebibumbe n'emisala nje njagala gamba n'abalokole mulekerawo kwambala emisalaba omusalaba kifaananyi bw'ogwambala mu bulago kiba kifaananyi akabonero k'omulokole kukkiriza n'ebikolwa byakola so si misalaba osobola okwambala omusalaba nga gwe mubbi osobola okwambala amasalaba bagina bayetunda nawo bamala bajjambadde emisalaba by the way abalokole ne bwemba muzimba muleme kuteekawo emisalaba akabonero ak'okukkiriza kamala kubanga kali akabonero Bayibuli egamba nti akabonero ak'omusalaba kikolimo eriki abakkiriza yes kiri kyali kikolimo kubanga Yesu bwe bagenda kubitako omusalaba gwaliwo Yesu yesookawo omusalaba rode bali batirawo Yesu si ye yatandikawo omusalaba Yesu si ye yateekawo omusalaba Yesu okumutwala ku musalaba bamutwalangawo nga enkola yaabwe bwe bakikolanga emabega kitegeeza Yesu si ye yakola omusalaba sitaani ye yakola omusalaba mutegeera bulungi kakati emisalaba mugijje mu mayumba gammwe abakatoliki osanga bagiina omusalaba najje nagukuteekako ng'obonyezibu omusalaba naye Katonda abasaasire basajjamu tuve wano bagenda nyiga musiize Katonda ali waggulu ennyo nga tumaliriza tuve wano bagenda nyiga Katonda bamusinza mu mwoyo ne mu mazima si mu musalaba n'ekibumbe si mu musalaba n'ebibumbe kyoba betuwa nga tumaliriza betuwa tunatereza Uganda ekyo kambalike betuwa tugenda kuzimba Uganda eyenkya fenna okutandikira ddala waggulu ku baminisita wansi tuyigirize fe tulina abasumba mwe mwina kusomesa bamemba parliament ekyokukola so sibba okusomesa mmwe ekyokukola abalamuzi mwe mwina kuba bajages nga ku mulembe gw'abajages nga bwe balamulanga bajaji mwe abalamuzi Katonda yeronda bajaji bajje balamule abankuseera omanyi obukolwa nabo bulwana ku nsiko obukolwa bulwana sebo nga bukutta omusota nga bugulwane ne bwerumano obumu ne bufa kati for once twandibadde ng'obukolwa nga bali waggulu bebategera bajje batawulize bwe tuba tukutta omusota bajjagezi bayimire mu makooti gaabwe mawusi bagambe kiina kuba bwe kityo naye kakati abalamuzi abo olindi bamuleeta nga mwavu ng'omugagga amubba lwakuba oli mugagga n'osaliriza omwavu naye nga naawe bakusanga wakayanja gw'otudde ne bakusanga na mirembe gw'otudde sebo mulamuzi gw'ondaba lokoka kkiriza Yesu bw'oba osala omusango osala ebituufu ne bw'okoma ku musala gwo gwokka gwe bakuwa ekyo kimala kikumale lwaki ogenda emulago Museveni eddagala lyasindisa emulago nalyo n'olibba n'olitwala mu kirinikiyo abantu ne babonaabona mulago abantu ne bafa naye nga gwalina obumbi bubiri ku akawunti gye buli sente zonna zeekomya bannange katwogereko lwaki abantu abankuseere kati Museveni abawadde omugaati gwabwe Museveni musajja watu Yesu kituufu bamulumba kubanga ye president Museveni kankitwalewo kyo nga jjajja akutte enkota y'eryenvu ly'abazzukulu n'aliwo omuzzukulu omukulu n'agamba genda ogabanyizeemu banno ye ono omuzzukulu kyakola n'aliriira mu kkubu n'emikwano gye gy'ayagala kubanga alina batayagala mu kika kakati nabano be bakola badokita abali emulago
Museveni agenda ne Isabiru eddagala balireta bwe balireta bano balitwala makini kawo amazima Mulago tuwali ddagala era Mulago wajjude nababi agent ba Stan omuntu bwabanga alikitala balinda anakutukadi bwoba tona kutuka bo bana ba Stan bakuwaliriza okutuke kubanga gwe musingi gwabwe mwabali Mulago ba dokita ate no gutuka kusande no mugenda na Mirembe na mugenda Rubaga musaba biki murokoke muwereze Katonda mwoyo ne mu mazima muvuga zimotoka za mumuko ebinyama byembwa bye bijjude mu butu naye ngo obwana buli wali wandege anko 10 akana kaveri karamoja anko 10 akana uli akasabye 10 mu butu ene ebinyama byembwa agenda mu supermarket ku shopping ebintu byakakadde naye akana kamusabye eki atwalirambwa baba gamba dintu mwagarembwa basajjamu murokoke oburokole muleme genda wali na Mirembe warabe wali kubiri babalabe nti muambadde amasuuti mwina motoka ezebbeyi Katonda bamusinza mwoyo ne mu mazima mwaba dokita be Mulago nabo gye bali muleme kubba eddagala ly'abankuseri muleme kubba eddagala ly'abaavu mukolere Katonda mukozese bye mulina temuddayo ndandala mu abagagga nabagamba buli nti Katonda bwakuwa obugagga bakuwadde buweereza kiringa omuzimbi omugagga bwajja nakwata trip ya matofali najigula najikuleta ku site agambye zimbe nyumba yo kati gwo omugagga ina sente aina obumbi bibiri kwa account aina milioni 10 aina milioni 5 obwo buweereza tandikira kubakuliranye otandika okuyamba okwata akakadde n'okatwala cathedral nawe Museveni okwata obukadde 10 n'obutwala n'obuweereza cathedral Rubaga tekiyamba genda ku kyalo ogamba bankusere ogambe bani abatayina we basura milioni 10 yezo oba kawumbi ako katema atememu oba bewandise oli bamuzimbire nyumba yabokadde 10 egwe noli bamuzimbire gwe abantu tebagala Museveni tebagala ntebe yokutuula mu ntebe yokufuga abantu tebagala kufuga naawe abantu bagala service wano wansi ne service Museveni gyoweereza tebatuukako zinenga jaba zijekomya ne zigirira mu kubo Katonda aliudawa gwe tuweereza mu Uganda mu Uganda amachachi mangi otukawalika kanisa otukawali kelezia otukawali muzikidi naye mwe mukola ki mwawambala maganduro muweereza Katonda ddala wabwe babalinda kubaita kuzika mwe mwogere baguma byonna mwayo omuntu bwabeera kitanda temusobola kumutwalira kasoda akanywe temusobola kumutwalira akantu akanywe naye bwajja mu kuziika nze mpaddeyo bwe omufu abatayina kyayetaaga kuyamba omufu tuba twejjako bwezi kivundu omufu ne bwe munamutwala wa ebitibwa mu bimuwenga akyali mulamu basajja mmwe muwulidde Mukama Katonda abawo omukisa sibavumye Mukama Katonda mbagambyeko bugambi era mbagala nnyo basajja mmwe njagala mukyuse guno omwaka era ngenda kuwa ekigambo Katonda nga bwakimpadde gwe mugagga gwali enjagala abagagga bonna abali mu Kampala musimbe leyini nga muyamba abantu Owekasanga ayamba baliye no enakola ayamba baliye abagagga bonna abali mu Kampala singa munakkiriza Yesu Uganda tetuli bagagga tetuli bavu nakatono tuli bagagga naye obugagga bwetumira mu kafo kamu bwekati kumujja abulina bagagga nnyo kakati bwe twagala abantu babiri bunga abantu bafobera bagagga muyambe gwe yambayo batano noli ayambe 10 noli bwatu muleme kwetumako sente zigenda kubebera zigenda batwaza mugenda ogenda kutuukira bakusomera usaba bagambe gwe wayina sente nyingi kwa account genda mugeyena tiwako sente gali matofali ga kuzimba nyumba yange tewazimba sibagambye kuzimba kino eno empuku ya kakande yezimbidwa enyumba yenzo omwavu yoli atayina kyalya yoli atayina kyakora mubayambe atayina kapito gwe ina milioni 10 mweka kakadde kamkaja mumara abantu bali wane Uganda nga akaba anonya kapito emtwalo 10 eryo limu naye abantu baine sente Uganda tulinga twagala ne nga Yesu we yatwagala kubanga Yesu we yajja ku musalaba tiyatusosora fena yatufiirira namwe abali Uganda nga Uganda fena tuli bantu nebwo boli mugago otambulira mu Range Rover nebwo oyiseko wakagali naye muntu anonya kyononya era naye alyanga gwe bwolya Mukama waffe yebaziwe kubanga kamalena na kiri kinda abasajja abo bagenda ne wazimba bosanga ali mu motoka eyebbeyi oyinza okulowooza nti yetagenda mu Kabuyonjo enyindo anyiga nenda bazita bati esi naziwanika enyindo n'ogamba omusajja oli butufu tagenda mu Kabuyonjo
kubanga ye mugaga nnyo kubanga ina mulujja motoka nga 5 zona zipakinze aina najera za apartment naye bw'abayita mu baavu ennyinda aziwanika oguru bw'akyata n'ogamba bababo omusajja atagenda ko mutoyi ndaba omukazi atagenda mutoyi baaba naye bw'abajja ku kyaki ateekako n'amasaana n'alyoka agasako n'aggala enzigi najja ng'awanisa ennyindo ne balyoka ng'atuule wali gwe nojja n'otuula watu n'otuula naye nga za apartment mwayina ayina n'abaagoba mu nyumba tibalemerera okusasula mufulume nyumba zange mugende n'omubuuza gw'osinza katonda waawe ndabadde ndowooza za apartment ze baakuwa tolya kingi nnyo bw'omba muli mu ddungu ng'olina omugaati muli ne bano demagulyeko oli musunireko n'oli musunireko olaze okwagala mwena mulye naye gwe olina za apartment nga 10 mmeka nabagambye nti mwabagagga abali mu Kampala mukkiriza katonda bw'oba wakuzimba ennyumba ya buwumbi 2 kendeeza ezisigadde ozimbeko ennyumba ya katonda be baana abantu abalumu enjala be baana batalina kyakulya baana mwandu bamulekwa nabaana basigadde Mukama katonda abampeera omukisa mbagala nnyo Mukama katonda abampeera omukisa era nsabira Uganda okuva ku nsalo mpaka ku nsalo nsaba Mukama katonda ali waggulu ennyo gwensinza ak'emitima gy'aba abaramuzi abali mu makoti ak'emitima gy'abaloya abajjudde ettima ak'emitima gy'abaramuzi abajjudde ettima mu mitima gy'aba parliament mu mitima gy'aba minister abali mu Uganda bonna abasinza amajini nsaba ekitiibwa kya Mukama kibuutukire Uganda kigenda gibuutukira kubanga nakiraba nagambako buli naraba nga amakomera magule ago mu office basaliye emisango magule bakatonda yafuga tibakyafuga katonda agenda kukka agenda kukola Mukama abampeera omukisa bye bye weewaawo omukulu ebigambo mubiwulidde bibadde biwanvu muuko bye mubifune nga wobifunye naye nga mulimu message etuyamba ffenna yamba munno abantu babeera n'ebintu ne byonooneka n'asula ne kasasiro naye ngeri akyetaaga munno n'omulinda akirye ng'akijja kasasiro ng'ate wali adde asobola okiya n'akusabira n'omukisa so Export TV naffe tuli bulungi nnyo tusonda ka kamera lwaki olinda efe tusuulireyo mukono ka kamera ke tusonda bukadde 13 bokka oli ayinza n'ogamba nti nze kanji bagulire paka tugule ka kamera tukuweereze bulungi nnyo so for now Mukama katonda omulungi abatukuumire Export TV to the world.